Ebyokwerinda binywezeddwa mu maka g'Omutaka Lwomwa Engineer Daniel Bosa kati omugenzi ng'ono yattiddwa akawungeezi ak'olunaku olw'eggulo nga bano bagenze okwongera okukungaanya obujulizi ku ttemu lino okubayambako mu kunoonyereza kwabwe nga mu bitundu by'erungujja omugenzi gy'abadde awangaalira embeera ebadde ya kiyongobero nga poliisi erabiddwako nga yeekenneenya ekifo kyonna n'emmotoka mwe baamuttidde. Abantu ab'enjawulo bakedde mu maka g'omugenzi okusaasira ab'eŋŋanda nga bano kubaddeko abakulembeze okuva mu gavumenti ey'Emmengo n'eya wakati, abakulu b'enzikiriza y'ekirokole kuba omugenzi gy'abadde agoberera kw'ossa n'abalala. Abasumba b'abalokole mu Kampala Omutume Dr. Joseph Serradda kw'ossa n'abakulembeze b'abalokole abalala boogedde ku mugenzi gwe bagamba nti abadde n'omukwano mungi eri buli omu ng'ate abadde yeenyigira mu buweereza bwa Katonda nga teyeebalira. Omuntu yenna alina ekintu ku musajja ono. Ateko kubanga ateko kukinnyonnyola kiveewo kuba tetuyinza kukitegeera. Omuntu ali peaceful mu society eyeekolera emirimu gye n'atemulwa butemulwa mu ngeri eyo. Mumanyiiko nti ye musajja abadde talina buzibu, ye musajja abadde ayamba, yeeyisa bulungi, teyeetwala nga bw'oyinza okulaba abantu abamu nti balina ku ssente nnyingi n'abanga enjogera ekyuka. Amazima gali nti omutono omukulu mu mbeera mw'obojjidde aba asobola okuyamba mu ngeri efaanana etyo. Bano nabo batadde gavumenti ku nninga nti ku mulundi guno eveeyo n'alipoota ennambulukufu ku kuttibwa kw'Omutaka Lwomwa. Yeetekwa buteekuttwa ansa. Gavumenti alina files nnyingi zeetetuwanga nga abantu bafudde be batyo ne babuuliriza ndowooza ne babaako bye bazudde ne batatubuulira byabaawo. Bannabyabufuzi boogedde ku mugenzi gwe bagamba nti abadde yeebalama ebyobufuzi n'asigaza kyakuweereza Katonda we wamu n'Obwa Kabaka ng'omukulu w'ekika ky'endiga mpozi n'okuddukanya bizinensi ze nga baweze nti bakussa gavumenti ku nninga efulumya alipoota ku ttemu lino kuba entandikwa weeri. Anti mukulu Bosa nze mbadde mumanyi ebbanga simuulyanko olunaku na lumu wadde sekendi emu ng'ali mu byobufuzi. Yabadde mu bulamu bwe bwa mirembe gye tayingira ku byabufuzi. Ffe twandibadde tweraliikirira obudde bwonna kwafu twewaayo obudde bwonna ofa. Wano poliisi werina okutulagira obukugu. Bulijjo lipooti z'okufa tezivaayo. Naye ku luno ku byakwatiddwako bwe wanaabulwawo lipooti evaayo kitegeeza bino byonna by'okusiba ne baterawo zino zisiina obukulaimu ne bajja bakole ennyo babiveeko tuziikenga abantu baffe. Katikkiro eyawummula J.B. Walsimbi y'omu ku batuuseeko mu maka g'omugenzi Lwomwa ng'ono yeewuunyiza abase Lwomwa kye bamulanze kuba tabadde na buzibu bwonna. Omutaka okubibwa amasasi Kiki kubanga abataka si bannabyabufuzi. Kati Omutaka yenna babeerawo ne bajjanga mu buzaale bwabwe bweri naye kati omuntu okuva eri n'agamba nti kangende nzita Omutaka. Egamaze muri mpuliranga kintuuse kivi wanga wetuviiridde mu maka gano ng'abakungubazi bakyagenda mu maaso n'okutuuka okusaasira ab'enju y'omugenzi nga n'enteekateeka z'okumukungubagira bwe zigenda mu maaso. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agale.